Olunaku olwaleero empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Cuucu Muwenda Mutebi omwana wa Muteesa asiimye n'alabikako eri Obuganda bw'abadde agenzeeko Entebbe ku bbiici ya Imperial okulabako ku bantu be abagenze okukyakalamu ku ggandaalo lya Easter Monday. Alabiseeko n'abuuzako ku bantu be basobodde okubuuzaako. Abamulabyeko bagamba embeera tennaba kuba nnungi mu ndabika naye at least nti Mukama mulungi nti alina obulamu asobola kati okutambula. Kye bagamba nti Duuli abadde takyasobola kutambula naye kati at least asobola okwetambuza. Naye ekisinze okunyiiza n'okuyombya bannayuganda si bamativu. Abamu baanukudde ku ezimu posti zetulabyeko baanukudde nga babuuza kijja kitya empologoma ya Buganda okutambula nesisinkana abantu baayo mu bonna era n'asooka kusisinkana Balamu Ssaabafulu nga nekinyiiziza Abaganda beebuuza ku bbanga empologoma lyemaze nga terabikako mu kulabikako era yandisookedde kulabikira Balamu. Lwaki mu bantu bonna Balamu gwasookedde okulabikira? Bibuuzo by'abantu bannayuganda abaagaliza Buganda ebirungi si byange ati nga bo obutali bumativu bwabwe awo webabutadde nga beebuuza era mu byonna lwaki alabye egenda ku bbiici eriko Balamu. Ekyo simanyi ensonga lwaki abantu bakyebuuza batyo. Naye nno ngambe nti empologoma kubadde nga kugiyisaamu maaso gitwala ku bbiici eyesinkane Balamu ng'olaba mu kifo waali talinaako balangira bamutambulirako kubanga tumulaba bulijjo abeera n'abakungu ab'Emmengo. Talina mukungu n'omu gwali naye nga yeetuulidde kabalaza wabbali akutte Balamu mu ngalo n'abantu ab'enjawulo abazze omubuuzaako era wennyini kagulumuke wabadde yeetuulidde we bamubuulizzaako n'abasikako mu mikono. Kya bulijjo nti empologoma bwe beerabiseeko eri Obuganda esiima n'ekwatako abantu baayo mu ngalo n'ebabuuzaako. Naye bano ekibanyiiza nti mu bantu bonna basoose okulabikira asiima akwate mu ngalo Ssaabavulu Balamu era gw'asiimye n'asooka asisinkane amukwateko mu ngalo amubuuzeeko. Naye nno bwe kiba nga empologoma Mukama Katonda kati agiwadde ku maanyi nti esobola okutambula tujja kuba tukyebaliza Mukama era ne tumwongera okumusaba nti ayongere otuwangaaliza empologoma. Ate n'Abaganda baddemu ku ssuubi kubanga bangi babadde n'ebibuuzo ku mitima gyabwe nga beebuuza kituufu batugamba empologoma mweri naye gye tutalabangako. Naye Mukama bw'aba ayambye ne tusobola okuba nti tugirabyeko olwaleero nga mweri at least esobola nti okutambula, tukakasa nti Mukama si mulyazaamaanyi ajja kuyamba empologoma ejja kusumulukuka eddemu etule ku Namulondo eramule Obuganda nga bwe kyali ng'olubereberye. Kakati nno munnaye y'embeera eno bw'ati Omutanda bw'alabiseeko ng'agenzeeko ku bbiici n'alambulako ku bantu be. Katukkirize n'ekiriwo kubanga bulijjo abantu kye basinga okuyaayaanira bw'aba mwali lwaki tetumulabako. Leero tumulabyeko owawa embeera ye si eri eya bulijjo eyeeyagaza naye tujja kgenda n'ekiriwo kubanga munnange baatugamba nti empologoma erinamu obuzibu obugitawaanya era ebadde mu kujjanjabibwa mu ggwanga erya Germany. Naye baba Mukama yamusuusiza n'akomawo. Tusiime busiimi nti Omukama bw'atyo bw'asazeewo okulaba ng'atuddiza obulamu bw'empologoma tusobole okusigala ng'ate tukyasobola okugikubako eriiso. Ayi Katonda kuuma Kabaka wange.